Uncle Yukuno wajibu dag ogamba otya badag udi otya jendi aha never nine wano wetuli ebeta bwetyo tondabo kwatagana n'agatabo gano eda kali nze nasazeewo bino ebiseera bya covid mikolemu okunoonyereza okoda kudogyereza ku kitundu kyaffe kya kunnyambako mu maaso kitundu kyaffe kyavaawo okukiyita bwe bati ase ebyo ate bya bukulembeze gwanga gye livudde n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo era kyekindeese wano ewuwo nyambeko okumbulira ebimu kuba kati mmwe bantu abakulu be tulina kyekikudeesa kyokka bwe kiti todiidayo yadde kyogenda okukuda odiida kusooka kugudayo kiito kale nga tugenda okuba tunyumyanyumya mugudayo wakidi akasoda ogera kumpayo kasoda awoddo payo kasoda n'ekyokulya oba olina kaki ekyokudiidako diidawo ekidaasi kidaasi kijja kukutida ate kakati ojagadde kubeeda otya ojagadde odyewo ekkada okujwa gaze bida badusu edada agobodida okugiwabu naawe ogenda kulya odusoda nawe ekidaasi ekibu tekijja kubbada kadi ebyakulaba nirabe njagala ompitireetiremukko obukulembeze bwa Uganda ng'egye buzze butambulamu kati badag ebyo bada byoyagada ebyo bwoba odida kujubya ebyo badida kugadawo soboda kusigada agakoda kati awo bodida okusooka okumpaayo akaatu opeeyo og'obutwalo gubada kale kubaga ate eyo jagada asituuka nenge emboozi egudda baketende kwata omutwalo awoddo kakati njagala kusooka kunnyonnyola Muteesa agenda okufuuka pulezidenti wa Uganda mbeera ki eyaliwo wano mu ggwanga otyo kakati Muteesa odo Obaji yasooka kuwamba bwe yali ayagadde okufuuka obukulembeze yasooka kuwamba oyita Ojoko bw'abadde okuwamba oyita Ojoko dadyoka agenda n'adeeta kwabba ekuduba yawamba oyita Ojoko kati badi ya Bugoodo gwe sitegeera oba ye yalina oluganda kuyita Ojoko bonna baaliwo ku mulembe gwa Muteesa ku mulembe gwa Muteesa wetudabira abakomboozi nga bazze okusuubuda kuno abakomboozi bajja kusuubula bajja kusuubuda kati Amini